Ntendereza Kristo nebaza Katonda nate olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe nange okuba nga tukyali balamu era nga tusobola okwatula erinnya lya Kristo tye Mukama. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire essuula e19 okuva mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku mutwe oguyitibwa Pawulo n'abayigirizwa ba Yokaana omubatiza mu Efeso. Bw'oba weetegereza bulungi era n'ojjukira ebintu eby'enjawulo bye tugenze maaso n'otunuulira, ojja kikkiriza nti essuula e19 teri wansi w'olugendo olwokubiri olwa omulimo ogw'obumisani ogwa Pawulo, naye essuula e19 mu bujjuvu bwayo eri wansi wa obumisani oba olugendo olw'obumisani olwa Pawulo olwokusatu era olusemberayo ddala. Jjukira bwe yali atandika olugendo luno yalutandikira mu bitundu ebya Galatiya, eyo n'atambula mpolampola nga bwe tulaba mu ssuula eno e19 olunyiriri olusookera ddala paka ku lw'omukaaga. Bw'obeera nga wekkaanyiza essuula e19 etandika ng'egamba nti awo olwatuuka Apolo bwe yali e Kolinso, Pawulo bwe yali ayita mu njuyi eziri waggulu n'atuuka mu Efeso n'asanga abayigirizwa abamu. Kati Bayibuli etulaga nti okutambula kwa Pawulo ava mu bitundu ebya Galatiya ne Phrygia amaliriza yeesanze mu kitundu kino ekya Efeso. Akadde ako wajira mu Efeso, Apolo yali yabaddeko mu Efeso naye oluvannyuma n'agenda e Kolinto. Ekisinga okuba nga kinyuma wano ng'ate kyewuunyisa y'engeri Katonda gye yagenda mu maaso n'okubeera nga aluŋŋamya abantu bano. Okwegomba kwa Pawulo mu ssuula e18 alinako abantu abamwegayirira nga bamugamba nti walisigadde naffe akadde akamala, naye twalaba nti enteekateeka ya Katonda teyamuganya kubeera mu Efeso obudde obuwanvu, wabula n'ayolekera nga amaliridde ogenda e Yerusalemi. N'ekisinga okwewuunyisa nti oluvannyuma nnyo Katonda yayanukula ekyo Pawulo kyagenda maaso n'okuba ng'ayogera ng'agamba nti Katonda bw'anaaba ayagadde n'akola ki? N'ajja gye muli. Era oluvannyuma lw'ebbanga lye tutamanyidde ddala buwanvu bwalyo bwali bwenkana butya, yamaliriza era yamala era n'atuuka mu ki? Mu Efeso. Efeso no twagyogerako mu ssuula e18 ne tulaga nti yali esangibwa mu kitundu ekya Asiya era kyali kibuga ky'amaanyi nnyo nga kiri wansi w'obukulembeze obw'Abaruumi, era n'ebirala ebikulu ku kyo kwe kuba nti ekibuga kino kyali kya nkizo nnyo ng'era kyali kigazi okusinga ku kya Kolinto, kubanga era ne mu kibuga ekyo kyennyini ekya Efeso mwalimu yeekaalo mwalimu essinzizo nti mu kibuga kino era ekya Efeso mwalimu yeekaalo eya Atimi. Yeekaalo eyo eya Atimi y'emu ku byewuunyisa omusanvu ebyali byogerwako mu nsi. Ekitegeeza mu ebyo ebyewuunyisa ebyali omukadde ako omusanvu ebyali eby'enkizo nnyo eri abantu, ekimu ku byo yali yeekaalo eno eya Atemi. Era yeekaalo eyo yabangamu okusinza okw'amasitaani okwakolebwanga abantu ab'enjawulo mu kibuga ekyo kyennyini ekya Efeso. Ensonga lwaki nga tugenze maaso n'okuba nga tulaga nti kikulu ffe ne tutegeera nti olutindo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya ky'ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume. Era singa oba weegendereza bulungi n'ogenda mu makanisa ag'enjawulo Pawulo ge yatandikawo oba ge yasimba n'otunulira ne bye yawandiikira abantu abo, tebiina nnyo njawulo
n'ebyo bye tulabira ddala mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume ng'amakanisa ago gaali gasimbibwa. So mu bufunze kitusobola okugamba nti bye tulaba mu mabaluwa, omuntu atutte akadde akamala ne yeetegereza ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume aba asobola okutegeerera ddala amabaluwa ago lwaki gawandiikibwa nga bwe gawandiikibwa, kubanga embeera eyo ennyonnyolwa mu mabaluwa, embeera eyo esooka kulagibwa mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Ensonga lwaki mu kuba nti mu Efeso mwalimu okusinza okwa Atimi, okwa Masitaani okwali tekukkirizibwa, abakristaayo abaagenda maaso ne babeera nga bali beesigwa eri enjiri eyali ebabuuliddwa. Pawulo abawandiika mu Befeso emu ng'agamba nti abakristaayo ab'omu Efeso baali beesigwa. Ate bw'oba otunuulidde mu Befeso 1 abawandiikira nga abazzaamu amaanyi nti masekkati g'ebyo ebyali bibeetoolodde kyali kibagwanira okutegeera nti bo baali balonde ba Katonda era baali balondebwa mu Kristo Yesu. Mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri lw'ekkumi n'okukkirira wansi n'abateekateeka nga bagamba nti baali bagwanidde okutegeera nti waliwo olutalo olw'omwoyo olwaliwo, era baali bagwanidde okwambala ebyambalo ebyokuba nga beeteekerateekera olutalo olw'omwoyo, nga balina okuba nga banyweza ekigambo kya Katonda, okutambulira mu butuukirivu n'okunyweza okukkiriza kwabwe masekkati g'ebyo ebyali bibeetoolodde. Era Efeso eno oba ekifo kino ekya Efeso mu bufunze nga twogera ku kanisa eyasimbibwa mu kifo kino, ye kanisa yokka oba kye kitundu kyokka ekyawandiikibwa amabaluwa ag'emirundi 4. Baluwa esooka ye gye tuyita ebbaluwa yawandiikibwa Abefeso. Ebbaluwa ey'okubiri n'eyokusatu zebbaluwa ezaawandiikibwa omusajja ayitibwa Temiseewo eyali alekeddwa mu Efeso. Ebbaluwa esembeyo ddala eviira ddala okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo mu kitabo eky'okubiikirwa essula ey'okubiri. So kye tusobola okugamba nti eno ekkanisa yokka erina amabaluwa 4 nga gali mu byawandiikibwa. Kikkirizibwa nti n'Abakolinso balina amabaluwa mangi agaabawandiikirwa, naye ge tumanyidde ddala nga gaali gakkirizibwa oba nga gaali gagenze maaso n'okuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda ge gabina mu byawandiikibwa, ebbaluwa esooka n'eyokubiri. Naye nga Pawulo nga ye omuntu alina amabaluwa mangi naye ge yawandiikira Abakolinso ndowooza n'amakanisa amalala. So mu masekkati g'okubeera nga mu Efeso mwalimu okusomoozebwa kungi, tusobolera okugamba nti ekkanisa ey'Abefeso yali kanisa eyali esomeseddwa ddala obulungi, kubanga ye kanisa emu kusobola okugamba nti Pawulo yazuwa obudde obumalira ddala. Eyo n'ey'Abakolinso yaziweera ddala obudde obumala, naye ate era ey'Abefeso yagiwa obudde bungi nnyo. Ekisooka mu Befeso abasomesa ab'obulimba nabo baali bakyeyunidde, omwo nga mwotadde n'ebintu ebirala. So bw'otunuulira waneeno mu lunyiriri olwokubiri, mu lunyiriri olusooka katuuno akasembayo, eyo mu Efeso Pawulo gy'asanga abantu abamanyikiddwa nga baki? Abayigirizwa. Omuyigirizwa kitegeeza omuntu omuyizi. Tulina abayigirizwa Abakristo, twalina n'abayigirizwa aba Yokaana wamu n'Abafalisaayo, wamu n'olunaku olwayo tulina abantu nga bayizi ab'abantu ab'enjawulo. Naye ffe abagambye nti tuli Bakristaayo bagwanidde okubeera nga bayigira, bafuuka bayizi Abakristo nga bayiga ki? Ensomesa n'enjigiriza eya Mukama waffe Yesu Kristo. So mu lunyiriri olwokubiri Pawulo ayogera eri abantu bano nga babuuza, n'ayogera eri bo nga bagamba nti mwafuna omwoyo omutukuvu? Kye kibuuzo kye yabuuza abantu bano. Kati tetusobola kumanyira ddala nsonga ki eyaviirako okubanga ekibuuzo kino kijja. Osanga waliwo embeera oba enneeyisa oba alina kyali asuubiriza abantu bano ne kimuviirako okubeera nga yababuuza nga bwe yakola ki? Bwe yababuuza. Kubanga n'ekirala kye tusobola otegeera nti no ekibuuzo kya Pawulo kyali kigoberera ebirabo ebyo eby'obubonero ebyo abayigirizwa abamu bye bataasobola funa, kubanga ekitabo ky'ebikolwa by'abatume kitulaga abayigirizwa ab'enjawulo
abatasobola funa ebirabe ebyo eby'obubonero. bw'oba otunuulidde mu Bikola by'Abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olw'anamu olumu, Bayibuli eraga olunaku Peetero yagenda mu maaso n'okuba nga abuulira enjiri, Omwoyo Omutukuvu yali amaze okuba nga afukibwa ku kkanisa kuba kubakkiriza. Bayibuli etulaga nti Peetero bwe yabuulira, abantu 13,000 ne bagenda mu maaso n'okwanirizibwa mu bwakabaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye teri kintu kyonna kyogerwa ku bantu bano nti baaweebwa ebirabe ebyo eby'obubonero. N'ekirala tulaba mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'okuna mu kitabo kyekimu mu Yerusaalemi, Katonda bwe yagenda mu maaso n'okuwa omukisa okubuulira okw'abatume mu Yerusaalemi ne kuviirako abantu 50,000. Bayibuli ennyonnyola abasajja bokka, abasajja 50,000 ne babeera nga baanirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda, naye teri n'omu ku bo ayogerwako kubanga yali aweereddwa ebirabo eby'obubonero n'ebyamagero. Mu ssuula ey'omunaana 35 paka 38 tulaba omusajja omulaawe yali ava mu Ethiopia nti newankubadde Filipo yamubuulira enjiri ate era n'amubatiza n'omubatiza, tetuyinaayo kyonna Bayibuli kyesongako kw'oyo omwami nga kikwatagana ku birabo eby'obubonero n'ebyamagero. Essuula ey'e13 olw'omusanvu paka olw'okubiri era nayo eyogera ku Sergius Paulus, oyo eyali agenda mu maaso n'okulemesebwa, eyali omusamize ayitibwa Elimato okubanga tawulira njiri. Oluvannyuma nnyo Pawulo n'aziba Elimato amaaso. Bwe yamala okuba nga amuziba amaaso, Bayibuli etulaga n'agenda mu maaso n'okubuulira, era awo omukulembeze oyo n'agenda mu maaso omukulembeze ayitibwa Sergius Paulus n'amala n'akkiriza enjiri, n'era naye teyaweebwa birabo eby'obubonero. Essuula ey'e13 olw'anamu 3 nayo era enyweza kubakkiriza mu kitundu ekya Antiokia, nabo mbeera bw'etyo bwe yali nga bwekootadde n'omukyala Ludia mu Bikola by'Abatume 16:27-34, ng'era kwotadde n'abo abaali mu Sesalonika ne mu Beroya mu 17:12, nabo ate era tetwabalaba nga boogera mu nnimi newankubadde okukola obubonero n'ebyamagero. N'abo ab'omu Athens nabo embeera bw'etyo bwe yali. So kyetugwanidde okuba nga tutegeera, si buli mukristaayo yenna yaweebwa obusobozi obukola obubonero n'ebyamagero, nti yeweewaawo baali bakkiriza naye si bonna nti baaweebwa obusobozi obw'okukola obubonero n'ebyamagero. So wano kye tusobola okugamba nti ekibuuzo kya Pawulo kiteekwa okubeera nga kiina kwe kyali kivudde, naye bw'oba otunudde mu mabaluwa toyina woosanga wonna ng'abatume babuulirira nga balagira abantu okubatizibwa mu Mwoyo Omutukuvu. Tandikira ddala ku Baluumi otuukire ddala ku kitabo ekiyitibwa ekya Yuda. Toyina wojja kola ki kusanga. Naye amabaluwa gasomeseza ddala bulungi nti ekigendererwa eky'okubatizibwa mu Mwoyo Omutukuvu kyakuleeta ffe abakkiriza ffenna okubeera nga tufuuka ekitundu ku mubiri gwa Kristo Yesu. Nziramu amabaluwa ensomesa yaago nambulukufu bulungi nga gatulagira nti ekigendererwa eky'okubatizibwa mu Mwoyo Omutukuvu kwe kubeera nga tuleetebwa ffenna abakkiriza okubeera nga ffenna tubeera wansi ow'omubiri ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba osomye ekitabo eky'Abakolinso essuula ey'e12 olunyiriri lw'13 lulambulukufu bulungi mu kusomesa, lugamba kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu, oba Abayudaaya oba Abayonaani oba abaddu oba ab'eddembe, ffenna twanywesebwa mu mwoyo omu. So ebyo bikulu byakola ki? Byakutegeera. Ensonga zino ziddibwamu mu kitabo eky'Abefeso essuula ey'okubiri olw'13 paka olw'18. Ensonga ezo era tuzamba Galatiya 3:20
6 paka 28 ne Bakolisaayi essula 3 11. Naye bw'osoma ekitabo ky'Abefeso essula 4 egamba Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatizibwa kumu. Tuyina okubatizibwa kumu. Omuntu olunaku lwakkiriza n'ateekebwa mu mubiri gwa Kristo, kwe okubatizibwa ate era kugirako n'ebirabo eby'enjawulo. So kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera bino wammanga nti tewaliwo kyawandiikibwa kyonna mu ndagaano mpya kisinga kubeera nga kitulagira ddala ekigendererwa ekyokubatizibwa mu Mwoyo Mutukuvu nga Bakolinso 12:13 bwetulagira ddala nti ffenna twabatizibwa mu Mwoyo omu. Naye waliwo bannaffe abayitibwa Abapentekooti n'Abakarismatic abalaga nti waliwo okubatizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu kwa mirundi 2, okusooka n'okwokubiri, nga bagamba nti okusooka tubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu nga bategeeza olwo ng'oteekebwa mu mubiri gwa Kristo, ate ekyokwenda gamba tubatizibwa n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nekitegeeza nno olwo n'obeera ng'omuntu aweereddwa obusobozi okukola obubonero n'ebyamagero ebyo byemu abatume bye baakola. Ensomesa ya Bayibuli si kyesomesa. Ensomesa ya Bayibuli si kyesomesa. Waneeno kyetutegeera kiri kimu, okubatizibwa kwali kumu era kwajja n'ebintu byonna. So kati wano bw'oba weetegereza bulungi essula eno ey'e19 olwokubiri bwe twongerayo, tulaba nga Pawulo ababuuza n'abagamba nti mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu bwe mwakkiriza. So bw'obeera nga weetegereza okuddamu kwabwe, baanukula nga bagamba ne bamugamba nti nedda, n'okuwulira tetuwuliranga nti waliwo Omwoyo Omutukuvu. So kati wano mufunze tusobola ogamba abantu bano oba abayigirizwa bano abatanabategeerekeka baali beesigwa. Obwesigwa bwabwe bulabikira mu kuddamu kwabwe. Tebalina lulimi lwa kulimba lwonna. Babuulira Pawulo amazima ne bamugamba tebaamuweebwa, era bo tebaali tebamuwuliranga nako, era baali tebamanyi oba gyali n'okola ki oba gyali. Emasekati g'okubeera nti baali beesigwa, era tusobola ogamba tibaali bajjudde obutamanya, era obutamanya bwabwe bulabikira mu bigambo bye baayogera. So okuddamu kwa bano abayigirizwa kukalubiza ddala ensonga ey'okukwasaganya abantu bano okubeera nga balinako akakwate ku Apolo oba ku Yokaana omubatiza. Kubanga nga bwe tumanyidde ddala bulungi, Yokaana omubatiza newankubadde waliwo by'ataalaba bingi oluvannyuma lw'okufa kwe, Yokaana mu kusomesa kwe yali mulambulukufu ekimala mu Matayo essula 3 olunyiriri olw'11 ng'agamba nti nze mbatiza n'amazzi, naye oyo ajja oluvannyuma lwange y'anaabatiza n'Omwoyo Omutukuvu wamu n'omuliro. So omuntu eyali ayigiddeko oba nga abaddeko mu ssomero lya Yokaana ayinza okuba yali tannaba kubanga afuna ekyo ekyalina okuweebwa okuyita mu Kristo yekka, naye omuntu oyo tusobola ogamba nti yalina obusobozi, yalinako okumanya ekyekyo, yalinako okumanya ku nsonga ey'oyo ayitibwa Omwoyo Omutukuvu. Kubanga ate era tusobola agamba nti abantu bano abali wano mu Efeso abayitiddwa abayigirizwa nti basomesebwa Apolo, kubanga tumanyidde ddala bulungi nti Apolo yali Efeso yayambibwako omwami n'omukyala Akula ne Prusikila okubeera nga ategeera ddala enjiri yonna ya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate era tusobola ogamba nti abayigirizwa ba Yokaana abaava mu Yerusaalemi ne Buyudaaya oluvannyuma lw'okufa kwa Yokaana ne bagenda mu bitundu ebirala oba mu mawanga amalala, tusobola okikkiriza nti tebalinako kumanya okw'Omwoyo Omutukuvu mu birabo bye, nti yali amaze okuba nga aweebwa kubanga olwo abaali bafunye ku ebyo ebirabo byagaba. Olwokusatu Bayibuli etulaga n'agamba nti kale mwabatizibwa mu kuyingira mu ki? Ensonga enkulu wano Pawulo gy'aliko si kubatiza kwa Yokaana. Pawulo ensonga enkulu gy'aliko
ali ku muntu kutegeera Kristo yaani na kiki yakola. Ensonga enkulu Pawulo gy'aliko wano, kubanga bino byonna bibasoyaasoya ayagala kutegeera oba bwino gw'ayina ye bwino y'omu gwe balina. Enziramu yaabwe eyongera okumuleeta ebibuuzo bingi. Abuuza kino baddamu kino, abuuza kino baddamu kiri. Kati awo mu lwokusatu kwe kubakalira nabagamba nti kale mwabatizibwa mu kuyingira mu ki? Binsobedde mwe bagaye muvaawa biki bye mukkiriza bimwogera nga sibitegeera ani yabayambako okubeera nga mutuuka ku ddala eriyitibwa abayigirizwa naye nga temumanyi kino ne kiri. Bayibuli etulaga nti ne bamwanukula, baali balungi mu kwanukula ne bagamba nti mu kubatizibwa kwa Yokaana ssebo bisobola okuba nga tetubiddamu nga bw'obyagala naye twabatizibwa era omuntu tumumanyidde ddala bwe twali tubatizibwa twabatizibwa nga tugoberera okubatizibwa okwani? Okwa Yokaana. So baasonga ku kubatizibwa okwa Yokaana okw'okwenenya okwakolebwanga nga akabonero akalaga nti omuntu yali akkiriza mu Masiya era ne mu kujja kwani? Kwa Masiya. Naye ate era kye tusobola okuba nga tunywereza ddala nti oyo atakkiririzanga mu kubatizibwa kwa Yokaana era yali tasobola kubatizibwa kubanga kyali kitegeeza yali takkiriza mu Masiya era n'okujja kwani? Kwa Masiya. Naye bano bagamba baali babatizibwa mu kubatizibwa okwa Yokaana, ekitegeeza nti Masiya baali bamukkiriza n'okujja kwe. Naye owali emberebezi ensonga y'okubeera nti balina ekintu kye bali okwogera mu biseera ebirowoozebwa nti ekintu ekyo kyali kyakomezebwa dda era tekirina makulu kaakati. So tusobola okugamba nti mu biro Yokaana we yakolera obuweereza bwe Mukama waffe Yesu Kristo yali tannaba kugulumizibwa kubanga omuntukuvu yali tannaba kuweebwa. So Kristo ng'amaze okugulumizibwa ebyawandiikibwa birambulukufu mu Yokaana 7:37 mpaka 39 ti Kristo ng'amaze okufa n'azuukira n'addayo okutuula ku mukono ogwa ddyo gwa Kitaffe ali mu ggulu, omuntukuvu oluvannyuma yali wakufukibwa kwabo bonna abakola ki? Abakkiriza, era yali watuweebwa ng'omubeezi. Kati tusobola okugamba nti mu myezi 6 egy'obuweereza obwa Yokaana omuntukuvu yali tannafukibwa ku bakkiriza bonna ate era n'ebirabo byali tebinaweebwa muntu yenna. Kati naye kye tutasobola kubanga tugaana nti okumanya okw'omuntukuvu kwasomesebwako mu buweereza obwaki? Obwa Yokaana. So bwe tuyingira mu lunyiriro lwokuna Pawulo n'ayogera nti Yokaana yabatiza okubatiza okw'okwenenya ng'agamba abantu bakkirize agenda okujja ennyuma we Yesu. Kati waneeno okuddamu kwabwe baali babatizibwa mu kubatizibwa okwa Yokaana, Pawulo ate naye agenda mu maaso n'anywereza ddala ekyo kyayagala okuggusa nti ekitegeeza bwe buweereza obwa Yokaana Pawulo yali abumanyi nti bwali bwaviira ddala okuva eri ani? Katonda. Era agenda mu maaso n'okubannyonnyolako ku buweereza bwa Yokaana bwali butambulira ku ekiragira ddala nti yali assaamu ekitiibwa obuweereza obwa Yokaana n'ate mu kiseera kye kimu yagenda mu maaso n'okulaga abasajja bano abaali bagamba nti baali bayigirizwa ba Yokaana nti obuweereza obwa Yokaana bwali bwakomezebwa dda emyaka mingi, lwaki mukyalimu ebyo? So nga bwe tulaba abayigirizwa aba Yokaana bwe baali bakyagenda maaso n'okutambuza enjiri eya Yokaana ne mu biro ebya leero, era tugamba nti waliwo bangi tinewankubadde bandagaano mpya beeyisanga ab'endagaano enkadde, bakyali mu bimu eby'ekkumi, bakyali mu bibereberye, bakyali mu lw'omukaaga olukuuma, bakyalina enva ezimu ze batalya n'ebintu ebyaki? Eby'enjawulo. So nekitegeereza ddala nti bano abantu bano ku kiseera we baali bagendera ddala maaso n'okuba nga banyweza wamu n'okusomesa ebyo ebya Yokaana baali babikolera mu kiseera ekikyamu nti kye baali bakkiriza
oba kye baali bagoberera kyali kituufu mu kiseera kyakyo, naye oyo gwe kyali kisongako bw'aba yali amaze okujja, obuweereza bw'ekyo ekyali kisongako ono yalina okujja ennyuma bukomezebwa oyo gwe bwali busongako bw'aba amaze okubanga akola ki? Azze. So okujja kwa Kristo kwali kukomya bukomya obuweereza bwa Yokaana, era okubatiza kwa Yokaana tekwali tekugwanidde kwongera kweyongerayo nga Kristo kwe bwali busonga yali amaze okubanga akola ki? Azze. So emyaka gyali mingi nnyo, myaka nga 26 abawandiisi ab'enjawulo bwe basuubira nga Kristo yali amaze okufa n'azuukira, naye nga wakyaliwo abaali bakola ebintu mu ngeri eri eyaani eya Yokaana. So ekintu ekimu ekyokubanga tutegeerera ddala wano mu lunyiriri olwokutaano okulaba kuddamu kwa Pawulo abagamba nti Bayibuli egamba nti bwe baawulira ne babatizibwa okuyingira mu linnya erya Yesu, ekitegeeza nti tebaali bakkiriza. Abo bonna kitegeere bulungi wano nti wano Bayibuli egamba nti bwe baawulira ne babatizibwa, nti ekikulu ekyokusooka okutegeera nga tetunaba kugamba mbeera ya kubatizibwa nti Pawulo agenda mu maaso n'obannyonnyola ng'era ajulira erinnya era Kristo Yesu mu bumanyi, mu bukenkufu, mu kutegeera okwannamaddala. Era bwe bagenda mu maaso n'okuwulira ebyo bye yagenda mu maaso n'obannyonnyola, Bayibuli eraga ne bakola ki? Ne babatizibwa. Teri babatizibwa nga tebasoose kukkiriza. Abataali bakkiriza bafuuse bakkiriza kubanga ekyo kye baali beekutte kyali kyakomezebwa dda. Ekyokubiri, abo bonna abaali babatizibwa nga Kristo, ng'okubatizibwa kwa Kristo kwe tekunnabaawo okwakolebwa Yokaana, okubatizibwa kwabwe kwali kwa nnamaddala. Nkiddamu, abo bonna abaali babatizibwa ng'okubatizibwa kwa Kristo okwakolebwa Yokaana kwe tekunnaba kubaawo, okubatizibwa kwabwe kwali kwa nnamaddala. Abamu kwabo be 12 ne120 betumanyidde ddala bulungi oluvannyuma ennyo Kristo era ngaze tebaddamu kubeera nga bakola ki? Nga babatizibwa, kuba baali babatizibwa Yokaana emyaka mingi nnyo emabega. Kati wano kyenjagala tubeere nga tutegeera nti naye abayigirizwa bano abagamba nti baabali babatizibwa mu n'okubatizibwa okwa Yokaana baddamu ne babatizibwa kubanga okubatizibwa kwabwe kwali kukoleddwa oluvannyuma. Okubatizibwa kwa Yokaana kwali kukomezeddwa okubatizibwa okwa Kristo Yesu oba kye tuyita oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate n'agenda mu maaso n'okuwa ebiragiro ebijja. So baddamu nate okubatizibwa kubanga kikkirizibwa okubatizibwa kwabwe kwe baafuna kuli okwa Yokaana kwaliwo ng'ate Kristo Yesu yali yamaze dda okola ki? Okubeera nga azze. Ate ekirala kwaliwo oluvannyuma lw'okuba nti Kristo yamala dda okugenda ku ki? Ku musaalaba n'afa n'azuukira, era bw'amala okuzuukira n'awa n'ebiragiro ebijja eby'okubatiza. Nti tekikkirizibwa omuntu ne bw'abanga abadde mu kkanisa etasomesa mazima gonna, ne bw'abanga akkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo nti yafa ku lw'ebibi byaffe n'aziikibwa n'azuukira okugoberera ebyawandiikibwa era obulokozi bwa kisa okuyita mu kukkiriza, omuntu oyo newankubadde oyinza okuba ebirala ebisomesebwa bitali birungi, bw'aba ayingidde mu buweereza nga busomeseza ddala amazima gonna mu bulambulufu bwagwo, aba tagwanidde n'ate kuddamu kubatizibwa. Naye omuntu singa yeesanga nga abadde mu njigiriza nga nkyamu, tugize kale kanisa nga ey'Abalooma abafukirya ofukiriza obuzzi, abagatta bingi ku Kristo, abagatta bingi ku njiri, oyo newankubadde erinnya lya Kristo aba yaliwulirako, bwe tumusisikana ne tumubuulira enjiri eya Kristo nga bwe tulagibwa okuwandiika kw'abatume, tumubatiza nate nga tumunnyikira ddala mu ki? Mu mazzi. Tumubatiza mu linnya erya Taata n'Omwana n'Omwoyo
omutukuvu oluvannyuma lw'okutegeera enjiri. Ekyo tekiriimu bubi bwonna. Ekirala kitugwanidde okubanga tukola tutya nga tutegeera Bayibuli kyekyo kyesongako nti ne babatizibwa mu linnya erya Kristo. Olwo kisobola okugamba nti abantu bannawakubadde babatizibwa tebabatizibwa mutume Pawulo, kubanga Pawulo bantu batono nnyo be yabatiza. Bw'otunula Abakolinso ekisooka 1:13 paka 17 annyonnyola abantu abo be yabatiza. Ensonga weeri lwaki teyabatiza buli omu, kubanga ebyokubatiza kw'abatume nga babatiza abantu byali ate bivuddeko embeera ey'okubeera nga abantu batandika okweteekamu obubondo nga bagamba nze yambatiza wengoberera, yambatiza wenkola ki, gwensanidde okuba nga nkola kino nga nkola kiri. Abatume ne babeera nga ebintu ebyo mu ngeri emu endala babyenenya, balaga omuntu ekituufu ekyokukola ne bakozesa abantu abalala okuba nga omulimu ogwo gukolebwa. So ekirala ekyokutegeera wano nga kikulu nga nakyo kiviirako emmeeme ez'abantu abamu okuba nga si mativu ennyo, embeera ey'okubatiza abatume gye baakola baagikolanga mu linnya erya Kristo Yesu lyokka. Abamu bagamba ekyo tekiraga nti abatume baajeemera Mukama waffe byayogera mu Matayo 28:19 paka 20 nti bwe yatuma abantu bano okukola abayigizwa mu nsi yonna nga bagwanira basomesa byonna byali abagambye, byali amaze obbalaga ti baali bagwanira okubatiza mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Naye lwaki mikolwa eby'abatume tulaba abatume nga babatiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu lyokka? Bw'osoma Abakolosaayo 2:9 erina ensonga gyesongako, ng'era abamu beeyambisa ensonga eyo ey'ogamba nti erinnya erya Yesu bwe liba nga likozeseddwa lyokka terivoola engeri eri ayogerwa Mukama waffe Yesu Kristo eya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. So kebireko Bakolosaayo wano 2:9 tugyeyambise atuulire bweyogera. Egamba nti kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda nga omubiri bwe guli, nti mu Kristo Yesu mulimu obujjuvu bwonna obwa Katonda Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. So y'ensonga lwaki kikkirizibwa nti abatume baakikolanga bwe bati. So nze ng'omuntu sobola gamba nti abatume kye bakola kikyamu, naye bwe kibeera ng'erinnya erikiikirira embeera yonna ey'obusatu era sikirabamu nsonga yonna mbi nze okubeera nga mbatiza mu linnya erya Taata n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. So singa oba wetegereza olunyiriri olw'okumeka olwo Bikola Batume 19 ne wetegereza olunyiriri olw'omukaaga, Bayibuli eraga nti Pawulo bwe yabassaako emikono Omwoyo Omutukuvu n'ajja ku bo ne boogera ennimi ne balagula. Olw'omusanvu abantu bonna baalinga 12. Kati kano nako kakulu kakutegeera nga tumaliriza nti okussaako okw'emikono egy'omutume Pawulo ku bano abagambiddwa okuba nga 12 oba abayigizwa bane 12 abaali bafuuse kati abayigizwa bannamaddala aba Mukama waffe Yesu Kristo, nti kyali kikiikirira kubeera nti abantu bano baali bakkiriza bannamaddala kaakano ate era nga kyekintu kyekimu ekyali kikiikirira okuba nti abantu bano baali bakkiriziddwa okugenda maaso n'okubuulira enjiri, nga bwe tulaba mu Bikola Batume 8:16 ti Peetero ne Yokaana mu Basamaliya be baasanga eyo bagenda maaso n'okuba nga bassaako emikono gyabwe. Tekyali kya buli muntu yenna nti baamuteekako emikono kubanga ebirabo bino byali bigabwa mu maaso ag'abatume. We bataali ebirabo bino byali tebisobola kuba nga bigabwa bw'atyo Katonda bwe yateekateeka. So tulaba nga emikono bagiteeka ku badikoni 7 ne bagiteeka ne ku Basamaliya, ne Pawulo yennyini yateekebwako emikono Ananiya, ate era tulaba Pawulo wano naye ateeka emikono ku bano abayitibwa abayigirizwa. Era n'ekya kye tusobola okuba nga tugamba nti
embeera eno eyali wano mu Efeso ey'abano abayigirizwa 12 yali ekakasiza ddala Abayudaaya bano abaali abayigirizwa aba Yokaana ow'enjiri ey'okwenenya nti baali bafunye Omwoyo Omutukuvu wamu n'okusaako okuyita mu kusaako emikono, era ekigendererwa kyekyo kyali kyakunywereza ddala nti obubaka bwe baali bawulidde okuva eri abatume, obubaka buno bwali buviira ddala okuva eri ani? Katonda. Era ebirabo eby'engeri ng'eyo eby'okwogera mu nnimi n'okulagula kaakano we twogera byakomezebwa dda mu kanisa oluvannyuma lw'endagaano yaffe yonna empya okumala okuwandiikibwa mu kyasa kiri ekyakola ki? Ekyasookera ddala. So tetukyayinawo mbeera eyo ey'okwogera mu ki? Mu nnimi oba ey'abantu okulagula nga boogera ebintu eby'okujja eri mu maaso, wabula kye tusobola okubeera nga tulagira ddala nti leero tulina abantu abagezaako okubeera nga beekwanyakwanya ku mbeera eyo eyaliwo, naye kitugwanda okuba nga tutegeera ddala bulungi nti abantu bano tubalabye mu butamanya bwabwe bwonna. Baaliigidde wa zino ennimi? Tezaali za kkopperi bukopperezi, wabula zaabaweebwa Omwoyo Omutukuvu olw'ekigendererwa ekyaviirako ne Pawulo yennyini oyo Katonda gwe yakozesa obabuulira enjiri ogenda mu maaso n'obbasaako emikono nga baali bateekebwateekebwa kubeera nga bakola ki? Nga babuulira enjiri mu bantu abaki? Abalala. So bikulu nnyo bya kutegeera nti n'ennimi zennyini mu kyasa ekyasookera ddala zaalina ekigendererwa kyazo. Kimu ku kyo ennimi kabanga kabonero ak'okulamula kwa Katonda eri eggwanga erya Isirayiri olw'okwonoona kwabwe n'okugaana Kristo Yesu, nga bwe tulaba Bakolinso ekisooka 14:2 wamu ate era Isaaya 28:11. Ate ekyokubiri, ennimi zaakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulagira ddala nga ekisaanyizo eky'obuweereza obw'abatume. Mako 16:17, Bakolinso ekyokubiri 12:14-13. So tusobola ogamba mu kumaliriza nti tewaliwo kabonero konna akaalabisibwa mu ntandikwa y'ekkanisa nga tewaaliwo mutume yenna oba kwoyo eyali atambula n'ani? Eyali atambula n'abatume. Ensonga lwaki leero tusobola ogamba bulungi nnyo watali kubeera nga tubaako kye tusigaza emabega nti obubonero obw'abatume tebukyaliwo. Ekigendererwa kyabwo kyatuukirizibwa dda. Abagamba nti babuyina kaakano, omutume aliwa omu ku abo abaaliwo mu kutandikwa kw'ekkanisa, kubanga abatume abo tebakyali baki? Balamu. Era okubeerawo kwabwe kwali kukulu nnyo olw'okuba nti omuntu yali akola ki? Aweebwa obusobozi bwe bumu ng'obwo bwali bukoze ki? Bubaweereddwa. So ssebo ne nnyabo kyensobola okugamba wano nti bw'oba ojjukira bulungi tulaba nti Filipu omu ku badikoni 7 yalina obubonero n'ebyamagero. Tulaba Sutefano mu ssuula ey'omukaaga yalina obubonero n'ebyamagero. Tulaba ne Balunabba naye yatambulanga na Pawulo naye yalina obubonero n'ebyamagero. Abo be bamu ku batono betusobola okuba nga tukola tutya? Tusongako. Naye tetulina balala bonna baali bakola bubonero n'ebyamagero, newankubadde Apolo yennyini tiyalina bubonero n'ebyamagero. Yali musomesa mulungi naye yali tabiina. So Katonda alina ensonga lwaki ebintu ebyo yabiganya okubeera nga bwe byali. Olunaku olwaleero omulimu omukulu gwe tuweereddwa kunnyonnyola ebyo ebyatuwandiikibwa era n'okubeera abamativu n'ebyo ebyatuwandiikibwa omulundi gumu. Newankubadde bangi si bamativu n'ebyo ebyatuwandiikibwa nga biseera banoonyayo ebipya, newankubadde nga ebyo byatuwandiikibwa edda tebannaba kuba nga babinnyonnyoka. So sisobola sukako wano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Nammwe mwenna. Nammwe mwenna. Nammwe mwenna. Nammwe